Omusanzu otya? By the way, nze sugar gwe nnina. Simanyi muntu yenna ayinza okuba nga amumanyi. I have a different person. Mwe gwe muyina gwe mulowooza mulala. Family ye gwe manyi ba ex be gwe bamanyi gwe goyina mulala. Mula ba ex bayinza obba bamumanyi. Naye bayinza obba nga ate bamanyako ekitono okuba liwo owulira no gayi. Sure. Waba nga sikulimba si kituufu. Sugar is down to earth. Ayina empisa. Sugar atya Katonda. Sugar awa omuntu ekitiibwa mu buli nga bw'oli lujja. Zeri jja mulungi atulaba kubuzaako era n'enkobaza okuba nti ogwera program zaffe ez'enjawulo. Tuli ku Carlton Music we tubeera nga tusharinga ebitambula mu ggwanga Uganda n'okwetoloola ensi yonna. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubatuusaako Salongo. Abasalongo tebatera kusangika ku lunaku olutyo olwa weekend. Oluusi babeera mu nsozi eyo ng'engoma zivuga ng'ennyimba ziyimbibwa naye omukulu ono ye asigadde mukakkamu akyefuze. Salongo ogamba otya? Bulungi sebo ogamba otya sebo? Bweza. Bwa Mukama. Bwani? Bwa Mukama. Okikyusizaamu buli bulijjo bagamba Mukasa. Bwe bagamba. Anti nze ngambye bwa Mukama. Abalongo tosobyemuko. Bintu bino byakyukamu kye tukyatambula buli kimu nga bw'olaba nti Kabalagala alina kubeera wa round buli Kabalagala alina kuba wa round ebintu bikisobola okukyuka. Waliyo Kabalagala asobola okubeera mu sumbuusa. Omanyi kye bayita American pancake? Tone yagimanyi sinzi. Sina tuneka n'abatulaba abamu bamanyi kye bayita American pancake. Naye nga pancake ffe tubadde tumanyi bakwata bugundi amenvu ne bakola buntu bwa round. Tusinga omumanya. Dada. Mwava oddaawo. Nsi yavaawo. So ne ku mulundi guno ono Salongo omusunsulemu Salongo wa kika kyo. Mulongo semu nze ebintu byaffe byonna tubikolidde mu ddiini. Mu layini ya ddiini. Kale awo wennyini wetugenda okubanga tutandikira embozi yaffe tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga Bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana zayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children. Atere ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets, omugende engoye, ironing boards, n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Enamba z'essimu nga woozirabawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Tulina omukulu Robert Sande, Taata Sam. Omusanyusa wamwe ku stage mu mbeera weeti bambi stage baziggala era bali waka beeyi olw'embeera ya COVID nga yemugiraba. Naye omusajja ono yeekozeemu yo omulimu sofa njagala kusooka kwebaliza ddala nga tunagenda mu interview yaffe nobale kwera musajja mukozi. Amina neyanziza nnyo sebo. Okoze emirimu gyonna. Koze kuba otabeera mu yeya tone lujja tosobola kuyimirirawo bintu bya bwongo kubanga kati nina family nina families kubanga kati ngojeko my biological kids nebe nina kovunanzibwa nga kinkakatako ate waliwo families ezinkakatako mulimu abatata Sam Comedy House mulimu aba banda banga mutabani nyazaala chichi which be yonged. Yes, a biological n'abaana abange nabo baba beetaaga omwana nno yitamanyana kumayambu temukola era waba yali akusabanga ekimotoka ky'okuzanyisa PlayStation n'ebikinira abisaba ne kati era tayagala kumanya musimanya lwako down simanya biki yambuuza nako namugamba ya dadi njagala pichi ya masanyaze nge eyaba bali wabana baba bamuyita ni muto munne ba neighbor namala ne mugamba sirina sente naye lwaki toyina sente nga mami jogano mami we lwakuba yo obusente wewe bwekikazi nga omanyi mubeerawo yabeera lowozambu lwokuba bange tebuli awo sirina sente. Yes, but besides that kisigala mu mind nti ono muto ayetaaga
oba atya oba mbeera ki okay sawa wennyini njagala tusumulula emboozi olwatuuka okutuuka ku ki ng'ogamba nti Naalongo sitegera kyombo olusi binneewuunyisa n'okunneewuunyisa kyova tujja nabitegeera naye njagala obitegeere maama w'abaana Naalongo kati aliko essaawa eno mba ndi awo ndaba amawulire nti simanyanga omukulu mwazadde abaana ne ŋŋamba babadde batya bonna ababiri bano nze mbadde mbeera naawe nga tunoonya kawunga eyo nga tusakira abantu baba house of comedy nga tulaja nabagulewo stage naye nga simanyi nti ate wabbali eyo gye tutabeera. Anyway, it is just a shock in you nti ugamba kijja kitya ndowooza ogamba naye tewaliwo yali aye ng'onogamba eggwanga balisibyeko natti teriddamu okwewola nti naffe baali batusibyeko natti tozaala no that's just a shock naye nga mujja kuwona mpola tujja kukkiriza emitima gikakkali mukwatagana mutya ne Brown Sugar ng'omuntu yenna omulala omanyi ensisinkano zaffe zibeera za njawulo olwaleero lujjawo engeri gye wansinkana olunaku lwe wasooka okundaba oyinza obeera tewanzijako essimu kunsitaba interview we became friends mpola ogenda olaba nga oba oliawo abantu bakusaba taata Sam enamba yenjirina nonkubira ne tutandika interview bwe bityo kati ate oliwo omulala nga tonono nga wamusanga busanzeera oga Tony omusajja si wampisa mbi katandika okolagana kati Sugar wange nze when I met her nti Sugar wange nsonyi akale Sugar wo Brown Sugar yammwe Naalongo Sugar nze when nasooka omulaba njogera ku bya relationship not in life when nasooka omulaba ebya relationship etandika etya nzijukira twazinawe twasisinkana ne tusharing numbers si kusharinga nona kwekwana nyinza ofunayo ka gig why something like that webitu kati omanyi kyekitegeeza osigaze nawe muntu leero mu WhatsApp nzeemuko okenolaba balinayo ka status ng'okaagadde nga temulimu muna byakwekwana ogenda owulira leero watakuweeza ka message owulira bubi tali online lwaki matovu nakuweerezaayo ka Airtel money omusajja abeera Paris eyo mitwalo 10 naye nga wekajjidde waliwo ne good morning Robert ezengo olaba good morning Robert yamaanyi nnyo okusinga ekikumi kitegeera that's why when I realized nti ndabika ntandise okuyingirira mu laavu ekintu kye nasinga okutya mu byonna abantu bagenda kwogera ki newe natuula wansi ne ŋŋamba mu love doctor I'm counseling people love doctor busomera mukwano nno ba love doctor is out of experience kujjako ka certificate kenfunye mu public relations yes naye nga bino psychology ne public relations bizze luvannyuma sola na bigambo obukugu mbufuniddeyo mu bitabo no education system yaffe ogimanyi nze nasoma kukola ku radio naye nkubuulira nagenda okugenda ku radio my first time okutuula ku mpewo ng'ebintu byensomye ku campus wano inaleeta ati mulala nnyo exactly olaba ne photojournalism ffe twasomanga photojournalism nga bintu bitusoma fixa developer okwoza ebifaananyi when you reach in the field okukola muganda wange tirina fixa tirina developer it is the machine digital banyiga bunyizi wali ne bakikomandinga n'okiraba eri nga twozesa firimu simanyi nange so nga tuvudde mu byokusoma n'ebiki manyi embeera z'abantu I've been an administrator okumala ebbanga mbadde groomed n'emikwano gyange ng'omwami matovu gwenkugambye tubadde mugamba kino kinchallenge nze nnyo those are the challenges tetulina challenges nga za muggulu lujja olaba byetaago bye tulina nze naawe bye bimu oyinza okuba oyagala kuzimba ku kalina eyakabi oyagala kubeera abaana bo nga basomeyo walungi those are the dreams tewaliwo magic mu byetaago oba mu bizibu ffenna tufuna bye bimu the same applies to love it doesn't have a formula nti bw'oba oyagala Brown Sugar ate olina okumwagala ennyo kati awo ng'omuteeka ku State Square abantu bamulabeko no kola mutima kikukugamba gwe naawe wennyini weebuuzeemu kyokola kikusanyusa yes oba nedda okay wekibeera kikusanyusa wokikola omulala ye kinaamusanyusa neweepimapimamu it's very simple to win someone's heart
because there is no art ali awo wanjawulo nti bannange nakoze research nensoma ebitabo how to win someone who's at no way bya bulijjo so wetusharinga numbers tanso okwogera message vujja tanso okunyumirwamu emboozi chat enyuma nnyo nga kwali wataba kuwulira waliwo ekitali birungi. That's how we started, just looking at the person. Ebisala kibe bitwogereramu njogera mu myaka kati tugenzemu ebiri myaka ebiri tubala nga tuyingira covid yawo siwe kiba tejinnabako ate kati andi buli mwaka gwa covid gwo gwatutwala oguspeed okugumu ne tubalayo emabega ebbanga nga lya myezi nga jijo gaddako ne gino kati kiji myaka ng'ebiri naye ng'ekibadde serious kijidde wano mu covid wano oli idol. I think we got some ample time ofuna n'obudde muno ne munyumyako naye. Yes, so gwe kati bye bino ebibala bya covid. Well, when we say no, it's okay, you can name it anyway. You can name it. Nekatolo mama w'abaana ekawo. Oyo mbadde nsaba yeetuleme mwogerako. Kati what do you think? Kugambe yakola nnyo ne pate n'asanyuka tekisoboka kubaayo. Naye olw'okubanga muwe ekitiibwa ate naye akimpa. So mbadde nsaba yeetumuleke. Tunyumye nnyo ku Naalongo ne omwami we. Kati muba muli awo bu message tumaze obbuyisaamu owulira watali ku chat toliiwo kati olwo ensisinkano eno ey'omuggundu awo ebiddako awo olirudda wandi wano jangu nkulabeko jangu ndabeko biki mperekedako wano be attachment love teyina no boundary twalwa nawo kubanga omuntu obeera nga oyagala omuntu osobola n'okutandikira within a week ng'owulira omuntu omumaliriza osobola n'okumuwasa within a week. Yes, ne week nene nze ndi love doctor. I even believe in love at first sight. Fitwatwalwa n'ebbanga eddene emyaka. Yes. Just one side osobola okubanga otegedde omuntu gonna wasa. Si otegedde naye okumvulira nti omufiiringa. Okay. Yes. Omutima guba gumaze osiima. Tandika osiima. Ndaba ebiseera ebyo weweereza obwo message awo n'oba okunyiga emitima. Side y'omukyala yali alina ebizibu byayitamu ne baawe eri side eno. Yali gambe yali. Yali baawe kale side eri eno. Nga kati buli bwe tulaba kuzigali eno googa simuula. There is a reason for the meeting. Buli muntu yenna. Waliwo ensonga lwaki tusisenkana. Nti nyinza obeera nga tusinkana. Nga ngenda kubeera lesson oba ngenda kuyigiriza lesson oba ogenda kunjigiriza lesson. I may be a helper oba a deserter. Njogera ebigambo biri mu counseling nti nyinza obba najjira mu kaseera nga bwali awo senga sajja sugar yali asobola okufa. Yali mu kaseera kazibu nnyo. Yes, nti senga saaliwo sugar yali asobola okufa. I'm so gonna nti ndi proud nti ndi malala. But I'm speaking this out of experience. Nti oba oli awo otulamu n'ogamba I prayed my role. Sugar ne watandi nzaalidde. Naye nga nsobola okugamba yes, I saved lives. Nze nina abantu benangojjeko sugar. Nina abantu ben savings obulamu bwabwe. Not only in relationships. Naye ekintu kya bulijjo counseling n'ebiki. Twayita mu kintu kizibu nnyo n'oteekawo eddoboozi. N'oteekawo omubiri gwo, n'oteekawo buli kimu. Gamba manyi kakkana. Abantu bangi bali eyo omanyi lwaki abantu betta? Because they become hopeless. Nga takyayina ssuubi alaba takyayina gwasobola kwesiga alaba nga asigadde bwomu agamba ye nkola ki teryandaba nga yewanika ku kalaba. So mu mbeera awo nga brown sugar ayita mu bino waliwo nnyo. Naliwo embeera eno nange mala okutuukawo mwempimira embeera nti wamala okumuyisa mu kaseera kana ak'okumukansolinga n'okumuddaabulula. So abalongo n'embeera gye tulaba tudde tugambe nti yalinga kusasula kye wamukolera. I did not meet Sugar as a client. Nti azze mu counseling. Kati ndowooza nkuzeemu. So sinti na mu counseling nga alina okunsasula anzaalire. No, senga kibadde bwe kityo senga I meet at least webibeera biganye wakiri buli lunaku ndaba abantu babiri. Oli oliddeyo omuntu omulala anzaalidde omwana. Tushabide ku Sugar yekka. Okay. So mu mbeera efaananako weetyo olwaliro yo omukyala Sugar ali ku ki? Gyali ali bulungi ali mu studio alina ebintu bya planning nga yo omukyala n'obulamu obupya obulimu of course add new blood omwana muto eyetaaga olaga ensi. Manyi
omuntu ne wabeera nga talina buvunaanyizibwa atya naye bw'ozaala otandika okuyiiya omwana wange anaabeerawo atya tuyimirirawo tutya tutambuza ty obulamu wali alin's very happy kino nakyo kankikubuuze wemba seerabidde tokolaganangako na ex wa brown sugar omukulusi papa nakolaganako naye even before that was before dating even sugar yes yeyampa n'emmotoka yange gye nasooka okuvuga Kampala wano gye nasooka okuvuga naye tuli mu good terms naye olw'ensonga mwami papa omukyalo we baali bayawukana bayawukana naye sebo mwami gundi omuntu nabeera nga yali kyaliiwo n'akuwa ne ssente z'emmotoka eyasooka n'omaliriza nti olwokuba tuli kyaliiti ntutte mukyala we saatwala mukyala we natwala yali mukyala we okuyombagana kubeerawo mu baagalana omanyi ki wabadde bajja kuddinga muganda wange kati kankubuliro kati sugar is above 18 years one of the first things bye tubuuza ku first date gwolinayo byojjukira bye babitera obuuza ku first date agomanyi experience go one gwani weddira ki bakuzaalawa olina abazadde yes why love line yo erietya olina omuntu nedda okay nandi kwetaaza ebisedi golaba kisoboka no yes kati omuntu omukulu agambye sirina ebimu ng'olyaba olyawo nammwe abasinga mwali mu bimanya ebya happening between the two nga history ate nno munnange sagala nnyo kwogera byama naye nyinza obbeera nga nze wensangira sugar ngaliwo omuntu omulala oba olyawo yali ayagala oyingira mu bulamu yes omulala ayinza obbeerayo naye kati nange ntunulira omuntu omukulu abuuza ebintu ebyo brown sugar nga yali mukwano gwa bbaawe kati kankubuuzeemu kati ndujja olinayo ex gyali obateekako n'embwa tewaba abakwatako kisinziira gye bali abo bakwatako naye siyinza kusanga mukwano gwange nnyo ate nga yatulaba tuli babiri mwali nkasinga obadde mwagala omanyi byanjawulo kuba waliwo n'abantu tulina omwana tulabirira katusooke ndabe nesootinge but those people we are no more tuve mu kwepretendingisa nammwe ekituufu mukimanyi omukyalo oyo yakaabanga ku tv nga mubibanyumira kuba geegaali nga amawulire gamu naye ngaekituufu mukimanyi nti she was heavily heartbroken and she needed someone kozi nga mugamba wandirese omukazi n'abeera eyo ne batamukwana abeera eyo biki kyekyo omanyini ogwani yes era ndi mukwano gwe you cannot date someone nga toli mukwano gwe kati ate ekya Salongo kitono nnyo ku mukwano bw'obeera ng'olina omuntu yenna naawandaba nga odetinze omuntu oba mukyala wo oba mwami wo nga si mukwano gwo fuba nnyo afuuke mukwano gwo otherwise tuyinza obutaggwa bulungi naye kati omuntu bw'anaakeera enkya n'agamba maybe Taata Sam ono naye mabega eri yalinga asooba ng'akyali mukwano gwa sipapa nga sipapa akyalina mukazi we brown sugar oba wasoobanga era nze ani agaana omuntu endowooza ye nzani agana omuntu buli omu endowooza ye kyekyobugagga kye abantu boogera bino kintu kye bayogera lwapi gakulukutira kali nawe nedda bino mbyogera nga ate ogenda kunkuba mbyogera nga njogera mazima si proposing ngako ku sugar before their separation ate era ne bino byonna bigenda obbaawo nga with the thorough research is the reason why nemuzeyi papa is my friend naye lwaki tanyigira kubanga amanyi ekituufu ne kati mukwano gwange okitegeera akimanyi nti ekituufu nti byonna weebiri nebiki naye omuntu oli nali tweta dda ne muzi interviews nsaya byakyogera laba kyewuunyisa naye kituufu bale ne betubagaliza bisinga awo wennyini awe nali yagadde okusinga bisinga sikakasa kuba nabalo olaba nkunnyonnyola n'ogira n'ontunirako bwoti neweerayira n'okwerayira ati tuli mu interview olabanga ekyo tasoboka where is the problem sugar abadde talina kwagalibwa lujja nomumbuulire bannange ekifaananyi nze nali nga nyoteekayo ekifaananyi kyonna tubeerewo n'ebintu byaffe naye nga womanya abakyala because she had some challenges n'aŋŋamba nsonyi wangitaddeyo n'aŋŋamba after all
the relationship ya mweno ngate mwagitukuba nnyo mu maaso wano ng'ekyatambula ekyakula bukuzi paka ku lubutaawo. By the way nekyo kyennyini mwayite mulina kimanya. We got just disagreement in it. Agamba kino ngamba kino n'agamba nemuga kale do it. Kwegamba oyina okundaga abantu. Si kundaga abantu. This is what happened. Sugar yazaala abaana babiri. Omu naakola ki? Naafa. Bwafa niwasigalawo omu. Amawulire ne gasaasaana. Sugar yazadde omwana simanya premature yafudde. Kakati n'agamba kati abantu abasaasanya bino tebambuuzizza basaasanya bye basanze. Bwe lunaaca ku makya ne bandaba n'omwana bajagala namubbye mu dduuka mu ddwaliro ne muga akakkana bireke. N'abeerawo nga healinga just in a week. Nangamba omanye kiro ti ngenda posting omwana wange. Konze mu posting nti kati tewali buzibu. Nenga naye we nampostinga buli muntu abadde banamuli bali bamukubira nnyo bagenda buuza taata aliwo. Taata w'omwana yani. Nangamba Robert are you okay ku posting konze kireke. Kigenda kuwawaala. Nangamba kale kankireke. Nenkomawe enkeera nga nva kukola ndena manyi kiriwo. Let me put there pick. Siyina buzibu. Toyina buzibu. Wasse muntu nti nkiteeke konze soko nindeko kale kansoke embuzeeko abantu. Kaye kale enkeera teyaninda kudda. Nankubira nangamba nsonyiwa ekifaananyi kitaddeyo. Oyo gy'oli osanyalala. Saasanyalala. Nengamba kitaddeyo nenkebera ku peji nga gwekiri nenkwatako ekimu. In fact n'ekyomwana ye teyateekawo nakyamwana yateekayo byange naye eya baby shower ate nno nabyo yalina mu costume. You know what happened kukoba ebifaananyi lwaki bifaanana bwe bityo ngenda kunyera kuyimiza olwo olunaku bwe batukuba ebifaananyi ebyo yali ayagala okukola baby shower. Nimugawo okulya baby shower naye kitinaba kifaananyi kimu kigenda fuluma abantu kibabuuze baani bano taata w'omwana aliwa kubanga nina obbaayo ko ye kale ne bateeseganya ne manager wange yagala kola baby shower biki ne mugamba manager nkubulire badde nsaba baby shower tukole ki tugireke tuzaale mwana waffe bikimujenga kale kati bakyalo bamanyi balina mikwano gyabwe ba surprise nnyo bangi olumu nga payback ebeereegi nabo naye mu surprise. They did the surprise ne bamuyita. We bakola surprise ne manager yakirimu nange ne bampita. Bangamba tugenda kola kalango yambala ne nyambala costumes. Ngenda tukole ki kalango. Ngenda tukanga baby shower. Era ne bifaananyi ndowooza byafuluma bye balaba. Binalina mu costume. Ne bifuluma. Kati kyekiri kyenkugamba nti muku posting anayalo be posting. I did not have any other option. Nakwata byange nenkwata yoke bibiri nenkwata n'ekyomwana ne postinga nange ne mukongratulatinga. Awe ne mutu weggulira awe erya netuwawa nasula nkwata amasimu nga ninga yassa omuntu ninga akoze ekive bannange ngate kuliko akayimba k'abasajja banyuma nga ke katuredinga kale mukamusajja kirayiti namwe mundekeramu obagize kye nakola amakyago nakwata mukwasi kayimba kalina enkawuliriza nenkaddamu nengane bannange akayimba kamwe mumumanyi nenze nali ku kituufu kuba nali siina kyenkoze kibi omuntu eyandibadde anyigirizibwa byoyo gwe saagala kwogerako naye ate already bino it wasn't news mbu kyenjagala obaga teyamanya ku olwo no nze ndi very upright yes kale nsobye weeri kolo teyamanya teyamanya ku olwo yali yamanya before before yali ayamanya kitambula nokikola mutyo omuntu nabeera yeyo naye nasirika silent n'atawawala mawulire n'atacyankalana kati ekyo guyinza obulaba nga gwe musango omunene nnyo naye abantu bakulemba ebibi ebisingaawo. Very many people are holding babies z'abawusigaalo ng'omwami yazaala mawusigaalo omwami yazaala musenga ne maama n'owabaganda bonna naye nga babisirikidde. How about us bannange mba nasse muntu kale nkoze ekibi ekisembayo naye nga nze era kinsaba abantu nyinzo banja jingibwa bannange mumanyira batufumye ebintu banvumye ebintu abantu oku uyagala utata Sam mulalula tategeera lere gosobola mwagala labayo wafaanana. It is okay naye nze ndi muntu nga abantu abalala era
kale nkoze ekibi naye ate nyinza obbanzi kyenkoze kibi naye nga nammwe mukola ebibi ebirala obubbi obulimba nebiki byonna byenkana mu maaso ga Katonda ate nga tonaba kunjajinga butali butuukirivu bwange nze nandigambye omuntu ansabire busabizi mbeere mutuukirivu nga ye just that before judging me. So kateekateekawo eziddako ezadde tulifunye okukyala bijja omaliridde okukyala lwaki saagala kubeera na mwana wa muntu nga mubye bubbi gwe toli mukunewunyisa sisobola butakwewunyisa naye simanyi lwaki kale lojja sina kwagalibwa olina okwagalibwa naye mu mbeera eno kale kyogere nga bwe kiri kirasi nene nyeyo oli oba yange si bya kirasi ekintu kino kikyalina wekiremedde awo ate infact abatwamulaba ki bannaaye nze nine Taata Sam wano Ndalongo gyali eyo kati simanya okunyiganyiga wano simanya kunyiga byenda biki eyo omuwanalo oba nabyo wakyusizaamu oli ku bya.com okunyiganyiga kiti omuntu azadde ng'omuntu azadde ebyo kati ebyo ojja nawe vamu ebintu ebyo everything is supposed to be as it should be naye ate tekitegeeza nange nireta amazzi simani saaniiko nabirabange dda leeta nga lyokya munyike nedda bintu byakyukamu buli kimu kiri bulungi omukyala yakomyewo mu studio akayimba akawuliddeko omukyalo yali talented before nga temunatuuka mu byakuzaala kaliwo before oba yakakola mutayibu yange yangambye alina akayimba ke naye nze nakwatagana ne producer ali mukakola kakati nayinza okusinza ku byempulidde ng'emessage empya lwakubanga tannayagala efuluma era nsaba kakayimba k'omukyala tusooke tukaleke tujja katambuddebwako naye ng'obaka buli omu ndowooza bimu naye omukyala takusikiriza oyimba manya abasajja asitootanikolira n'omukyala agenda mu studio naye ate sebbanga lyondabidde lujja I'm a man of my word nkola byensobola nkola sikola lwakuba gundi akoze senga kibadde bekyo ne komedi wange senga namukyusa dda abasinga bannange bawemula wali ompuliddeko nga mpemula kyogamba ebyabwe sibiraba lwaki sikopa biri erinyepyo ndi mulala nkola kyange mu bbanga lino lyomaze ne Brown the Sugar the beautiful omusanzu otya by the way nze Sugar gwe nnina simanyi muntu yenna ayinza okuba nga amumanyi I have a different person mwe gwe muyina gwe mulowooza mulala family ye gwemanyi ba ex be gwe bamanyi gwe gwoyina mulala ba ex bayinza obba bamumanyi naye bayinza obba nga ate bamanyako ekitono okuba aliwo owulya nogaye sure waba nga sikulimba si kituufu Sugar is down to earth ayina empisa Sugar atya Katonda Sugar awa omuntu ekitiibwa mu buli nga bw'oli lujja tujja kukyazaako ewakola be waliwo ebintu ebimu nga sobola bikunyonyola n'obitegeera butegeezi she's totally different oli omukyala nze simanyi she's heaven sent Sugar gwe mumanyi mulala nze simanyi nokumanya waliwo abantu ayogera n'ebintu anywa enjaga simanyi rehabu nogambe mukama Katonda oba ddala omuliro gw'olitwokyesa guliva gutya kyogamba nti byeboogere betebiri mulala Sugar mulala nze gwe nina mulala munange mulala akyusa bukyusi wano olw'okuba nti alinaawe olaba nti progress werigwa omukyusa oba just ebintu naye bikwebuuza ng'oggyeko nze waliwo ebintu byolaba nga byebyoyoyo omuntu waliwo ebintu byotafekinga another life character tebati muntu nti afekinge kati nfaananimuuko Juliana kati obeera gwe tebuli mu byakweraguza wanje ebyokweraguza tonnabirabako ewuwe kati twabiwulirako nnyo bambi ndagadde rambuze nze sirina kinaalabye kubanga nze kennyini ebyo sikolagana nabyo kabubeera eddogo simanya eddogo simanya liiryo balisuddawo mbikwata nze nembikanyuga n'eri tanyumiza ebyo kasasa eddogo ki naye munaye nno ate nalikkiriziganya naawe batugamba mukyala simanya ebyokuzaala bino birimu gozirini biri biti mwatukubye zadde mu ddakiika anti kati nze kyobola ebintu ebimu ate seewuunya ne bwe twalinga abato
batugamba nga abo abantu bawo basezi ogenda gendawo simanya ogenda kusala ogenda tulawo bateke wakatebe ogweri wansi simanya bakulitse bintu tubebito oyo mugezi nnyo olaba mugezi nnyo oyo mulaba simanya mu kitabo kye mulimu akoya k'ekinyonyi kekamuwa mugezi n'okwata ebitabo n'obibikula nga temuli wadde akoya kati tosobola gaana ebyo buli mugagga ayina timba mu nju ayina omusota oguzireeta ani atayagala sente kyogamba omusota jabbula nnyo okusinga sente so sebimanyi njogera nga ntya Katonda naffe sitamu tusurprise nzeeko ebimu ne mubijjawo ebyali byogerwa mpola mpola era ne kati wadde embijjawo waliwo walaba alimu okuwakana oba okuvuma ekyomazima naye nga nze njogera kyendabye omuntu sisobola mugaana kulowooza kyagala kuba kyekyobugagga kye but I'm speaking what I really say gekyolaba kyekyo ate gomanyi reality goli ku source why embeera speed gyekivugiramu nga tudduka osobola otya okubeera nga ate omanaging ensonga zino zonna financially nobeera nga tewasooka nakuba nduulu naye munyamba omukazi ali mu ddwaliro agenda zaala byonna osobodde obimaintain ngaokikola otya Katonda olaba asobola oyemirizaawo ekinyonyi ekitakola ate nze ayiyaako nina YouTube channel bano abantu abakula abatulaba wano be bampagidde YouTube channel empayo kwa bagenda mugezi wali ku House of Comedy na subscribe Taata Sam Comedy House kuliko Taata Sam Comedy House okay never subscribing era nsaba subscribing balabe skits zaffe tusobola okufunira amata g'abalongo ate naffe okubeerawo tu ndi musajja mulunzi n'okulima ebyo byo tebiyimiriranga kubanga wadde byonna bizinensi nsibe naye emmere abantu balina olya oba oyagala oba toyina sente oba oyina kubana akatali bakaleka kagule ngaffe batugalya mungi that's life naye ng'ogezze nnyo kaseera weekati tubadde n'emirembe mingi nnyo okusinga luli tuba tuddukadde no mu show komawo lwaki temwazzeeyo era babutebe babumenya pressure ne kati tuli waka tutudde kulya kulabirira kuddayo mu didi kwebaka kuzuukuka kulya we are not busy at all omanyi tekitegeeza ng'oli toli busy nnyo ate ndowooza n'omubiri nagwo waliwo okutema gutuuka kuba waliwo omuntu nga ne bw'ali atya tasobola kukyuka waliwo abantu nga bansinga n'okulirako kati abantu bamanyi nze ensingo lya mu nsi muno waliwo abantu nga nsinga okulya naye nga mubiri tegusobola so naye tegweralikiza kuba guno ngumanaginga ne bw'ŋŋamba nkuwe weekses okomewo nsange kwoli I know how to manage my physique naye osajjanyirira bwe bali kwerabirira neyanziza mukama omukyalo mutwebalize amina aniko bonna mukyala mukulu n'omuto n'omupya ne mugole era basabira okukyala okulungi naye saba mbeerewo tusobola butakuyita tusobola butakuyita kubeerawo mu kukyala era kanzu njagigula amina bannaaki ebintu bino kegamba ebyensi bwe bityo naye nga omukulu Robert Sande Taata Sam bwatyo n'atukubaza surprise ezivuddemu ebirungi ezigadde ebigambo ebingi ate ne ziggulawo essuula ly'ebigambo ebingi ennyo naye nga katubasabire adamu aboogera tusigale nga tukola ogwo kati kwegamba minzaani ekole ki ebalansi ng'empolampola babuli ebigambo bibisembayo tudduke abalabi ba Caveton Music abalabi mwenna mikwano omwe abali tuwagira mumbeereddewo nnyo oba oliawo nandibadde sobola kubeerawo mu lockdown nina obuvunaanyizibwa bungi ddala okuviira ddala ewaka n'ebintu ebirala nina abantu bendabirira bangi ng'oggyeko bantu biological nebiki naye abantu betulabirira bangi oba oliawo nga senga simmwe tetwandibaddewo ate munjagadde abamu temunjajinze kuba mukimanyi nti okusobya kwa buntu naye ate wetusobya netwetonda Katonda atusonyiwa waliwo okummwe abatasobola nakunsonyiwa nga muli banyiivu ne kati muwandika comments ezinvuma naye munsonyiwe wembeera nina ensobi nga naddala nkunyiziza nnyo munsonyiwe munsabire busabizi bairi mutuukirivu nga mmwe naye n'abalina okutya nabo kayiseewo kano waliwo abagamba nti tofuuka hajja ate noyongerako namba 3 namba 4 nakigadde bakyalabo babiri kimala so wetutyo tubadde n'omukulu Taata Sam banzijukirizeeko bambi munsubscribingireko ku Taata Sam Comedy House YouTube ne Facebook noonya Taata Sam Comedy House skits zonna empya
wezere oboza covid zonna ne sugar yazanyimuko skit yazanyamu skit ya accidentally newe chana chiri talented skit ya Easter ya Easter yagizanya wali omwana yali yazeleti in fact teyajja ne tunonyo omuntu naga kanza nyinga nona muzitubwa ne chana na sugar buli kimwe ali self content no unye nali ebirozo birana nalisinza na kukifumindiza ndi bisoboka munange yoyo oyo mwana buli kimwe akitopola atumaina kumaya mukama yamulesenga kirabo kanve wano